Jennifer full figure wa mukisa nnyo. Era singa abaddemu n'amagezi leero yalikedde mu yeekaalu kwebaza Mukama Katonda. Bw'obeera ng'oli mukwano gwa full figure tomukubira ssimu kumusaasira. Bw'omukubira essimu mugambe nti Omukama mulungi obudde bwonna era ze mbeera ze. Jennifer full figure yafunye omukisa abandi gwe bataafuna. Oba osanga nga singa baagufuna twalibadde tetubayita bagenzi oba nguli mu kaseera kano. Ezembi ze bakkubye si kizibu. Era nabagamba nti ekizibu ky'otasobola kulondamu mukisa ekyo tekibeera kizibu. Ewali advantages wabaawo disadvantages. Nga n'ewali disadvantages wabeerawo n'advantages. Full figure okimanyi nti singa Isima ye yafuna oluyolo singa akyali mulamu. Okimanyi nti oluyolo baluyita speed control. Okimanyi nti oluyolo luyinza okuba lwe lukuwonyezza amasasi agaali kubiddwa mu maaso singa onoolukozesa notta ku bigere n'okitegeera nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Amazima gennyini senga Isima yafunako ku momenti ng'eyo oba osanga twalibadde tukyamulina kubanga yalisse ku bigere. Tukozesenga nnyo ebizibu okwetereeza. Olaba ne mu kufiirwa tumanya ennyumba ya maama eyagala omukuba, tumanya ayagala okubba ettaka lya jjajja, tumanya ayagala okukola biki nti buli kibi ekibaawo tusobola ate okukijjamu ekirala ekyokukozesa. Nabagamba nze jjajja wange yalina enkola nti we gafa tugagoye paani, nti ekyo ky'olabanga ekibi kinoonyeemu eky'omugaso. Full figure toyina kyakukozesa luyo olwo kwetereeza. Jennifer full figure okimanyi nti ggwe wa mukisa akyasinze mu byafaayo by'ensi. Okimanyi nti oluyolo lugenda kukuyamba okutta ku bigere okitegeere nti toli wa mubbo. Okimanyi nti enkima n'enkobe bwe bibeera biyombagana oba nga birwanagana gw'omuntu tekinyuma kujja kubitaasa kubanga byo birina ekibigatta byonna binnansiko. Ate byonna bw'obyetegereza mu face birabika byabumbuba mu bbumba limu. Gwani Jennifer full figure ayagala okwefuula ensonga mu NRM? Gwani eyeeteeka mu ntalo z'ab'omu nsiko? Ekisooka sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya ebeera erina amaanyi agasaanyaawo. Ekyo kiyiga okuva n'olwaleero. Sayidi yonna kw'obeera gy'ebeevuganya erina amaanyi agasaanyaawo. Ne waalisoose ne weebuuza nti ate lwaki ow'emmundu owa ssente atumanza atalina kyali okweŋŋanga oli nze nsobola omuwangula singa ye aba tasobodde kumuwangula. Enjovu ng'egambye akamyu nti genda onnumbire empologoma, ng'enjovu etuma akamyu okugirumbira empologoma, nkale kyalibaddeko kubanga ye enjovu eyinza okuba erina ebigendererwa byayo. Naye gwe akamyu teweebaliridde. Gwe akamyu ky'olumbagano okimanyi bulungi. Jennifer full figure aba abantu toli wa mubbo. Toliba wa mubbo. Bakukozesa bukozesa. Oluusi bayinza okukukozesa ng'olumba ffe aba opposition naye entalo z'omunda ziveemu. Entalo z'omunda ziveemu. Ekisooka kya byonna Jennifer full figure gw'omanyi lwaki banno b'okola nabo basanyufu. Oliwo ku lwani nga side y'opposition basanyufu n'aba NRM basanyufu. Naye omanyi ensonga lwaki n'aba NRM basanyufu olw'okukubwako. Eno NRM eringa nte esajja kudde kati mu kiseera kino ng'eva amata oba ekaziwadde nga mu kiseera kino eva amata. Naye ente eyo yaliko ennyana. Waliwo abaagisombera ebiwata
waliwo abagitwalanga ku ttale, waliwo abagirungiranga ekisula, waliwo abakola byonna ku lwa NRM okusobola okukula. Naye ng'ate balaba bwefuuse nti mmwe muginywamu amata. Mmwe temulowooza nti abalabe bammwe bokka bali eyo waggulu, neeno wansi mulina abalabe. Waliwo abaatunda embizzi zaabwe NRM eyo okujja, waliwo abaafiirwa abaana baabwe NRM okujja, waliwo abaafiirwa ebyobugagga byabwe NRM eyo okujja, but unfortunately mmwe muli mu kuginywamu amata olunaku olwaleero. Nzeemu ku nsonga lwaki siyinza kusala ddiro kuyingira NRM. Abo abakuyita ne baligamba nti bakwagala, jjukira obadde ng'ogivuma ng'ate waliwo abagidifendinga. Abagidifendinga basigadde ku bigera, abadde bagidifendinga ng'okuva eri ebivume by'ebikambwe gyeri. Abaana baabwe tebasoma, tebalina kyakulya, gwe bawulira n'embwa z'owayugati. Era ne weewaana NRM ye Museveni yatuwa emirembe mingi nnyo. Abantu abo tebayinza kubeera basanyufu gy'oli. Mu maka mubaamu gwe tuyita kaddulubaale, ne wabaawo ne muganzirwazza mukyala muto. Naye kaddulubaale yabeera amanyi gye baayita n'omwami we gw'osalinsanga bisibe. Nojja nno oluusi ne bakutenda obuyonjo omwami, ne bakutenda buli kimu, naye wasanga munna alambise ng'olina w'otandikira. Gw'ogamba otya omukazi asula mu nnyumba ey'ettaka mbu mukyafu. Kakati gw'ozza osanze tayirozi n'oyooyoota n'oteeka wali ku ntebe ebitambaala. Ffe twaliwo nga tulina bufoomu bwokka, twaliwo ng'ekyobugagga kye tulina mu nnyumba oluusi kikopo. Bwe twakwatiriza ne tuleetayo oba kattule. Gwe nojja n'osanga ebiwedde, oli ku ntuuyo zange mw'ofunira credit ez'omujjirano, bwe wakuwaana obuyonjo, bwe banvuma obwa bbeere eddene, nga n'oluusi ebbeere lino eddene lyajja lwa kuyonsa baana ba mwami oyo. Ettutu lyo ne lijja ne linvumya, naawe bw'onkimba olw'okubanga ggwe mukyala muto temulina kye muŋŋamba, era omwami wadda ne mugamba nti munkoze kino, agenda bakuba mwenna emigga. Ebintu ebyo tebisanyusa bakyala bakulu. Bakyala bakulu gye bamanyi gye babeera bavudde n'abaami baabwe, be bamanya be babeera bayiseemu n'abaami baabwe. Gwe nsanga bisibe bw'ojja olina okumanya layiniyo, nti layiniyo tevumaganya mukyala mukulu, ate tovuma mukyala mukulu. NRM eyo mmwe abagirippiridde ku City Square waliwo boligino yo abatalina kye bafunyeemu, nga ne gye buvuddeko ow'embuga yabalangira emyaka 3 okyabanja gavumenti, genda okole, okyali ku ebyo. Yabadduulira nga ye atagireeta ali mu kugiryamu. Ebintu ebyo binyiiza abantu. Ebyo bye mukwata ssente ne mujja ne muzeetimba nga bwe muwemula NRM ye. Tebinyiiza b'opposition bokka, ojja na kwesanga mu opposition toyinaayo bulabe lwa nsonga. Kyonna kyokola kye tuba tukusuubiramu, kubanga yenna agenda mu NRM talina kyayinza kukola ng'ali ku level ya full figure okusukka kuvuma abalabe bo. Abasinga obungi bali munda mu NRM. Abatakwagala bali munda mu NRM. Bano abantu be babadde ba defending ebivumo byo wavumanga Museveni, be babadde bakolanga kinga ovumye Museveni, ate balaba gwafunye ssente era bo basigadde mu mbeera mbi nti ogwabwe gwakweranga nnyumba mmwe mujjenga mutuule. Ogwabwe gwakujjangako kayana nkwa bwekula neeva amatanga bo tebakkirizibwa ganywako. Jennifer full figure speed control, nkiddamu speed control. Bw'oba olina obuzibu n'aba NRM aba wansi, nkimanyi obulina kuba ensonga ngikunnyonnyodde, eri waggulu waleke okuggyako ng'oviiriddeyo ddala n'odda ku sayidi y'abantu. Ebya waggulu tobimanyi, tobyeteekamu nnyo. Oyo akutuma akimanyi nti gy'akutuma eriyo emuntu.
oyo akutuma akimanyi gyakutuma waliyo naye abawagirayo. Oyo akutuma akimanyi gyakutuma ayina ssente. Gwe walisoose kwebuuza nze gwatuma nnyimiridde ntya? Omanyi bano abantu abataasoma bwe batuuka kibanga kaŋŋambe basudde yaga nti omwavu bw'agenda ku mukolo asanyuka n'afuna amasanyu n'asinga nennyini gukola. Kati ne bano bannaffe abatagenda ku ssomero bw'atuukako mu kifo kyonna n'abeera exposed ate ayitawo nnyo, asukkawo nnyo. Era baagala okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited. Baagala nnyo okukozesa abantu abafaanana nga mmwe kubanga bakimanyi muli excited. Kyokka ate mulimbwa bwefa basuula nsuuli ku jjirikiti. Ani yawoolera okufa kwa Isima? Era mu NRM awo topu ki Isima gw'ataayamba? Kati mwe babalabanga embwa ezitaliiko bannannyinizo babasindika mu danger zone nga bakimanyi newe munaafa tewali agenda kubeera questioned ku kufa kwammwe. Mulowooza bo tebalina baana? Lwaki tebabawemuza? Mulowooza bo tebalina baŋŋanda? Lwaki tebabawemuza? Mwe mulowooza lwaki basindikayo mmwe? Because mulimbwa. Bwe mumala okufa bagikwata bukwasi ne bagisuula ku jjirikiti ne poliisi tesaba alipoota ya kufa kwa mbwa. Saagala obeere embwa eyo egenda okufa bagisuule ku jjirikiti. Noonya yenna eyakubye oluyi omwebaze omugambe weebale kunzitisa ku bigere kubanga oluyi olwo singa baalukuba Isima Semayiri ekyoli oba osanga senga tukyamulina Semayiri olunaku olwaleero Ibrahim tusuubira. Naye ye teyafuna mukisa gufuna kuwoningi ng'eyo. Ye teyafuna mukisa kumukanga mukutta ku bigere baakuba lumu. Kyokka ate tewali topu gw'ataayamba nga noono ow'erujumbula ono eyabbeza Global Fund Major General Jim Hwezi y'omu ku baagala ne bamukampeyingira ku ground ne ku kitimba. Oyo supiika oli ye yali omulwanyi w'entalo ze Anita Amongi. Museveni yamuyita mu State House n'amusisinkana. Walirowoozezza nti enfa ya Isima yalibadde ya bulijjo n'aziikwa ng'embwa ne kiggwa. Mu kibuga kino ekirimu kamera buli wamu awo ekyanja ky'ogamba wabulawo kamera eyakwata abatemu abaatemula Semayiri Ikirwi. Abataasoma tebabawa mirimu babawa mission. Mustafa yakyogera. Mwe muyinza okulowooza muli mirimu naye nga muli ku mission, naye ku mission wabaayo okudda n'obutadda. Abantu abatategeera nga mmwe baagala nnyo bakozesa mulwane entalo ez'amaanyi ezisukka ne ku maanyi gammwe ne kyokka nga ne munaafa tewali agenda kuwoolera. Full figure yeggwe wekka ewammwe. Katugambe Jeni ofudde. Jeni bw'ofa olunaku olwaleero olowooza ani gwe tuyinza okuddamu okulaba ng'ava wammwe? Ani ayinza okuwoolera ku lw'enfaayo? Era ani ayinza okugoba ku by'omusango gw'okufaako oba okutemulako? Weebalirire. Jennifer weebalirire awo sigalo tayingira kisenge. Ne bw'onaagaa Natasha sistawo, ne bw'onaagaa Muhoozi bulaazawo, waliwo ekitta abantu ekyaliko e Rwanda. Bw'abatuusi n'Abahutu beerwanya. Kati abantu abasobola okwetta bokka na bokka muganda wange bagendeko mpola. Abantu abasobola okwetta bokka na bokka bagendeko mpola. Omuntu asobola okuwala n'omwana wa kitaawo olw'okuba nnyina si yamuzaala mugendeko mpola. Abo tebayinza kubeera baganda bo.
era bakuwulira ng'obibayita ne bakuleka weematize ate mu kumwematiza ogenda okola emisango eminene bagikulekemu sinakindi ottibwe nga basisita bo basigadde batambula gwe weebuuze bo lwaki basisita bo si be balwana okukuuka ejjembe golowooza nti gwafunye mu sisitemu okusinga basisita bo bannatasha oba babulaza bo bamuhoozi gwagifunyemu ennyo tokuuka jjembe Jennifer ojja kufiira bwereere omanyi mu mbeera yonna abaawo omuntu gw'otunuulira nga omumanyako bifo ggwe ddalu ate nga nze nzikiriza nti singa nfuna diguli profesa eyagimpa ne bwagwa eddalu diguli yange esigala ekyali ki validi kati Jennifer full figure ne bw'oba wagwa eddalu tekijjaawo nti waliko ow'omufu eno mu by'obufuzi ne mu ndongo gye twatambuliranga naawe nkuwabudde buwabuzi Jennifer slow down. Jennifer speed control. Already oyina obulabe bwo obwa wansi obwaba abakwatirwa obujja ate obujja obutuufu abadifendinga nga NRM ng'oli mu kugivuma ate ggwe n'ojja n'olya abaleeta NRM bali mu kujeera kadoogo ogu bamuyita Andrew Guy Munyankole yeyekka ali obulungi ffe bakadoogo baffe Kayanja yabatta abalala baalemwa ensi bali mu kisenyi banuusa amafuta abo bonna gye bali balina obusungu bajjita gye bali bameja Kibirango gye bali basajenti jjita gye bali bangi abalina ensonga zaabwe ne Museveni olw'okwerabirwa abo nabo balabebo waliwo abalabebo abaleeta gavumenti oba abalabirira gavumenti okujja mmwe muginywemu amata ne wabaawo abalabebo abaasooka okukuuma gavumenti nga gw'oli mu kugivuma katoggula ate balabe mu b'emmundu tokola bulabe bulala mu baabaavu Jeni oyinza obutamalaako weebalirire era ozuukuke ne bw'oba olina gy'oli yonna odduka ogende mu yeekaalu weebaza Omukama Katonda olw'ekyamagero kye yakuwadde kubanga ssenga ituli singa yakifuna oba osanga singa akyaliwo nga n'omwana yazaala ye teyakifuna ezo empi njagala ozirabenga amasasi obwo obusungu bwe bakubidde mu njagala obulabenga amasasi Jennifer full figure ojja kufiira mu kavuyo k'ebintu by'otamanyi n'abantu b'otamanyi oyinza okuba kangeze owagira Kasolo Haruna tomumanyi Buzitobwe na mivuyo gye oyinza okuba owagira Kalangwa tomumanyi Buzitobwe na mivuyo gye si kirungi kwogerako kintu ky'otamanyi yadde okuyegera omuntu gw'otategeera bulungi togenda kukoma kubeera ku kyakubeera disappointed naye ojja kubeera disappointed ng'omaze okukkirira mu ntaano olaba Kaweesi oyo Kaweesi yakkiriza nti afudde nga bali mu kkuba mizinga gisembayo bamuyiwako ettaka Kaweesi teyakkirizaako nti afudde Kaweesi yali takisuubira nti ayinza okuttibwa naye Kaweesi okukikkiriza nti afudde nga bamaze okukuba amasasi mu bbanga agamuwerekera gun salute nga batandise okumubikka eringi oba okumubikka enkokotaawo Kaweesi n'alyoka akkiriza nti afudde kakati olaba ne Kaweesi n'obwakaweesi bwe agibwawo yali akisuubira. How about you, an educated girl, an worthy girl? See ya later. Tumanyi wammwe toyina kikujaamu gwe ataasoma gwe atakola ki era gwe atasengejja omuntu ataasoma nno bannanga anyumira okukozesa kyokka ate ye bw'oba omutuma ku missions ng'ezo aba alaba omulinnyisizza madaala abaasoma muli luddawa fe abataasoma tuliwo nedda bakukozesa lwakubanga tewasoma kubanga toyina magezi geebalirira. Bw'olabanga nga tewasoma ne babaako office gye bakutaddemu ey'obuvunaanyizibwa bwe gubeera muguwa kwetuga teweenyumiriza
babeera bagenda kuwa mission ez'enjawulo kuba ino position gy'olimu ya mission si ya mulimu. Naye bo basanyuka era Katonda bw'agamba onooba teri agamba nti toobe. Atali mugoba wa nnyonyi tagibuusa. Olaba n'agirongoosa bamuyigiriza okugirongoosa. Gwe bakuleeta batene bakuleesa obuuse ennyonyi gwe atamanyi nawe bagyoza. Beera mwegendereza ku lw'abaana bo. Ate nkulumiriddwa bulumirirwa okugamba ebigambo nga bino. Bw'oba oli within that system ng'owulira okyayagala ogibamu throughout n'ebyokulonda bino nga toli mwetegefu kudda ku side w'osobola bagambirako n'emivuyo gyabwe. Obusirise tebutegeeza nti oba owunya akamwa. Titoyagala kwogera lwa nsonga nti owunya akamwa. Naye obudde obumaze ng'osirise oba bw'omala ng'osirise obwongo buba bukola nnyo, obwongo buba bulowooza nnyo. Kyova olaba tera nembabuuza abamu mwe muwummulako ddi. Buli budde mbalaba mujegera waliwo n'abayasamira yeekolera kuva ku makya kawungeezi muwummulako ddi mufuna dde obudde obundowoozaako ku ngeri gye balina okunnwanyisa. Obudde bwonna bwe mufuna nga bwakunnwanyisa mufuna ddi obudde obulowoozaako ku ngeri gye balina okunnwanyisa. Nabwe kityo ebiseera ebisinga okusirika tukiyita retreat, kuddayo kwetereeza, kuddamu mabega oddemu weetereeze then olumbe. Mwe mugendako ddi mu retreat? Live ku live. Mwe mugendako ddi mu retreat? Muwummulako ddi? Jennifer Full Figure waliwo akakodyo k'okkweka erinnya. Waliwo ebiseera ebisinga gundi yagwa, gundi aba akwesa erinnya lye. Lifubutukayo ne lijja ne likuba ne liddayo, naye bw'olitambuliza okwo ku disipule buli budde n'ova ku TV n'ogera ku TikTok bajja kubalula. Ate teri ajja kuwoolera nfaayo kubanga bo bakulabanga embwa. Eyigga negoba ababbi nekola kinebwefa n'essanduuko tebagigula bagisuula ku jirikiti yentaana y'embwa. Teri awoolera. So nabwe ekito Jennifer Full Figure nze yeekolera itongwa. Speed control. Weebaze nnyo eyakubya oluyi nti weebale kunzita ku bigere, wanzuukusizza bulijjo neebase, wamponyezza ekibambulira ekyalize kubanga bangi balina obusungu kuggwe munda n'ebweru. Ab'ebweru bo si baabulabe naye ab'omunda baabulabe lwa nsonga ti amaanyi bagalina. Osooka nga ne weebuuza oli waateeramu biliyoni za ssente okujja mu kifo omufunirwa omusaala ogw'emitwalo 10. Wabaawo ekintu ekikulu ennyo kye bataabuulira nsi. So kati omuntu ng'oyo asobola okugjawo yenna eyeekiika mu kkubo lye. N'ekirala gwe oyinza okuba omuwagizi nga ne ssemateeka wabali tomumanyi. Ekisooka tobakuliddemu ekya tewasoma ng'era nange bwesaakola ki bwesaasoma kati walina ngeri yonna yakumumanya. Oli mubuze Jennifer Full Figure omubuze, tomanyi gy'oli ne gwe omanyi kimu nti gyendi. Genda mpola bw'oba oyagala okukuza ku baana bo. Nyenze yeekolera itongwa.